lwaki njogedde ku materials kubanga Busoga Jinja fabasoma batusomesa Jinja nti it was an industrial town, not a warehouse town. Kubanga ero ojja kusangayo abaagala okuwolereza nti leero waliyo amakolero. Jinja had what we call macro based industries, amakolero amanene gabwaguuga nti BAT weba mu kitundu kyo ekisooka eba ne ba expatriates, abakozi ab'enjawulo mwabo mubamu oluusi n'abazungu. Kitegeeza economy mu kitundu ekyo eba erina okukyuka. Nze nakula nga abakozi nga tulina Walukuba Masese Housing Estate yali nga bagizimba nga yemu ku estate ezisinga okubeera ennene mu East Africa. Owulira nga yemu ku estate ezisinga okubeera ennene mu East Africa. Waluku Masese what period of time? Egy'ekyenda. Yes. And even before kuba kati njogera nnyo ku time ku ebyo bye nalabako obutanyumiza abantu nsonga ndala ne bagamba nti ate asiga ekifaananyi kitasoboka. Njogera ku bino ebitiddwa nga ndaba nti bitiddwa ne manya nti origin teyali y'abaana ab'emyaka 4 bano bajja kusaanyaawo. Industrialization batubuuzanga ekibuuzo, what is the industrial town? Waddanga muki? Definitely yali Jinja. Bwe nakulira Jinja kuba nasomera ku Victoria Nile Primary School ate nkugambye nti nzaalibwa ku Nadiope kumpi ne source of the Nile. Tetwali beewala era twali ba kibuga kyobola bulumu owulira abantu ekyo kankireke. Kakati industrial town eyo si kyokka tourist sites. Tewaliyo olunaku ba president ba Uganda bakulembeze bansi yonna lwe bajja mu Uganda ne batagenda ku source of the Nile, ne batagenda ko Jinja ku Bujagali Falls, ne batagenda ko kuki Bujagali Falls bagireeta bagiteekawo ne bagikyusa nti tugenda kola mu hydro. Ebusoga teri masanyalazi, agambe bitundu bya Busoga teri Ebusoga teri masanyalazi. Ate we gabe Jinja tegabunanga gaba gabunawa gana amakolero gonna galiyo getuwuli gakozesa ate galiwo amakolero. Nze yakula manyi BAT. Nze yakula manyi ki BAT. Nze yali amanyi Naitiru. Kubanga si manya bunya. Eyo Naitiru baddamu wano mu COVID nti bagenda kola mask ne bagicapitalizinga $33 million bazuwa muwala wa first family. Industrialization mbadde nkugamba nga abakozi balina abilities nti aina wasula oyo wakayumba akatono aina wabeera mu estate eyo mulimu amasomero, mulimu church, mulimu amalwaliro, mulimu buli kimu. Ebyo byajja ne bisanyizibwawo Masese Walukuba. Masese Walukuba ne bakozesa olukujjukuju ne system yaabwe mu decentralization ey'okwewa ebintu, ettaka lyonna ne balitwala, ebintu byonna ne babitwala. Ebyali monumental institutions zonna buli bogenda ku kizimbe bagamba ekyo kya Sale, ekyo kya Kalangwa, kiri kya Muhozi, ne weebuuza nti bano abazaalibwa kilomita ezisuka 1400 ate bo baasala ddi ne bayita Masaka, ne bayita Empigi, ne bayita Butambala, ne bayita Gomba, bo ne bajja ne bayingira paka Busoga ne batwala prime land yonna nga Busoga yeebase gwe bogambye nga bw'oyogedde bw'okoze ki. Kakati oddayo n'oŋŋamba nti babawadde abantu abakulembeze. Omwana mu senior 4 ng'Ebusoga abashuwa nti mu vacation agenda kuba n'akagaali ka hero. Lwaki? Amakampani gabanga manyi nga bamugenda amakampani ago okukola ng'abaana abato okuyiga okukola bakuwayo riwadi y'akagaali. Leero obugaali baabukola nga bw'abakyeyamaani ba byalo ne tuyisa sente nyingi ate we bazituma bazikwata bo bennyini simanyi Kashaka simanyi ani ne bakwata sente zaffe z'omuwa omusolo ne baziwa omukozi w'amasaaji omuyindi sente tutwafuna bugaali. Naawe ne muviiramu awo. Siri njogera mu broader perspective. Ffe siga nti ffe tetwaviiramu awo kwaffe twabuuka. Omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu yatuliberating Obusoga, we are liberated.
tulinamu ensonga ntonotono za kutereeza bukulembeze n'abakulembeze naye tuli liberated abantu ebusoga bamanyi nti eno bano abaatu bayonoona ne basaanyaawo. Njagala ompeeyo munaamu abakulembeze ab'enkizo ababadde busoga. Bakyala baabwe babatutte ne balambula kukko as the rest were deliberating issues of non-allied movement. Tewali mukulembeze. Ffe ba Prime Minister ne Bill Clinton twamulinda bulinzi nti source of the Nile ffe nga ffe tugiyina tugaffe tubalinzi. Era nga balina okujja. Kubanga era the origin of the source of the Nile eriwa eri Jinja. Ate yanjawulo kubanga source of the Nile yo flowing upwards. Ate yankizo era nga ffe landlocked country ekyokubiri ne mu bya infrastructure y'ebyamazzi kubanga awo wenyini we mu bleeding ekisoka power hydro. Twalina big companies nga zisobola okuemploying abantu nga n'ebyomupiira zisobola okusustaining abantu. When you go into sports, nze Kakindu Stadium wenakulira opposite St Jude. Kakindu Stadium kyali kisaawe kya byamizannyo nga mulimu n'ebyuma boxing. Amini yakiteekawo bano bajja ne babba ekisaawe ne babba ebyuma byonna ne babimala ne babitwala ne babyeguza kubanga ffe twakola amasanyalaze nga bagavaako bagamba nti basale bali kuiba ebyuma nga tetumanyi nti ebintu baffe babitwala nti bali kuiba ebyuma gajiire nti byuma babitwaire ffe mu buto nga tulowooza bali kuiba ebyuma byuma kikumbe nga amakampuni gaffe gebakola ki gebabba ate nga bagamba babibanga babitwala eyo Rwanda. Yenna yakula ku myaka gyaffe kyakimanyi buli bwe gavangako kubanga twalwawo okufuna effects z'okujja kw'abatamanyi bukulembeze. Oba okategedde twalwawo okufugwamu nega effects ez'abaana abaali tebamanyi bukulembeze nga batandise okwonoona. Kati ffe twatandika okuloza ku kwonoona okwo. Okay? Alex, as we conclude this hour, byonna tubyogedde and we should stop sour graping. We are not sour graping, we are liberated. What next? Omuvubuka ali mu Busoga. Bino byonna byogedde ku ndooza naye abiraba same way. Just that abamu tebalina platform kusobola kubiyogera. So what next? Era sogera nze byange. Bakulembeze tetulina bakulembeze Busoga. Guli ki? Nze seewa. Ate nze ng'omusinze nze sisalawo. Ate setaga kubanze. Ate nze omusimala ne webanga wadde nze. No. Obukulembeze ebusoga buteeka okushiftinga ne mindset ya individualism. Eyokulowooza nti gwe bakuwadde. First of all, ekyo kibawadde platform bo bennyini okulemesa cohesion mu mirimu gyabwe ne mu performance y'emirimu. Nti buli omu ayagala abeere somewhere against the other. Ekyokubiri, turealizing nti General Yoweri Kaguta Museveni talituwa kintu kyonna. Kikwasa ensonyi nti ababaka n'abakulembeze Busoga buli nsonga ebeera against Busoga kaseba nga yanakyemalira ate bo bagenda ne side yanakyemalira. But why? Ne bogendera kuzo kinene Alex ne lwaki? Kubanga bo bali used ne philosophy y'okubamaanyako ebyoya ey'okubamaana bakyolya nga tebalitegeera nti ali bakyolya ne Yoweri Kaguta Museveni. Ekyokubiri obutaguma ku nsonga za Busoga. Kubanga for example ebbanga lyonna nzize mbagamba tulina challenges z'enguudo Busoga nga naye bw'osanga abainaremu abo Busoga nga baga nti enguudo ziri okay. Olwaleero owaabwe mwennyini yagenzeeyo Lubambensi naga nti mene enguudo mbadde na mwafadda kakati nabo bali eyo bye boogera luli babadde batufuula babi fe ababyogerako aboogera ku infrastructure. Sirina shoje nali nkoze naloba kwogera ku infrastructure ya nguudo ya Busoga oba malwaliro. Mwennyini n'abaga nti obwavu obuli eno tibubonangaku. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi naga yaweze emyaka 42 ekyo wakitegedde. Yesterday but one. Eno wiiki yonna eba y'ekyo.
kakati ne Valentine agitwalidde byonna tuba tubimuwadde kwa yo mwe era yo laba yazaliwa kumpi na bya mukwano kyovola twagala tumuwe ensi yaffe ebirenga ya muhabbati kwagala nakokka infrastructure ebusoga nti bwe bagyonoona basooka kugyonoona na nguudo zigiriikiriza kuba bw'odi alienatinga Kampala ku Jjinja oba oyonoonye ebintu Kampala Jjinja abantu bavugirangawo eddakiika 4 kati ovugirawo essaawa 6 so ekitwogeza ku bino bulijjo nti si byaffe ng'abantu kubanga jjajjange Namugeere eruwuuka ebusiiro talifuna lunaku lwalijja wano agambe nti ensonga yange nange ya luguudo ya ddwaliro ya kintu kya bujjanjabi ya masomero omukisa ogwo bwe manze nguyina saagala ngutuuleko naawe omukulembeze omusoga ali eyo manyi nze kankubulire lumu waliyo meeting gye nadde ngamba nti Kadaga yagamba General Museveni mu meeting nti naye Busoga erekeddwa ennyo mu budget mu nguudo baali bamuse ekyo kimusa that's a statement of fact baali bamuse naye nga bamutta ababaka ba parliament ababaka baki ba parliament ne bayimuka ne babagira General Museveni nti enguudo diriwo nga jjajjawo webusiire nti enguudo diriwo byenkunyumiza mbiwina n'abajulizi nsobola okubakuwa kubanga mwalimu ba MP abava Busoga olukiiko lwali mu State House wa Ejjinja bakayana Alex nga ne president gwe bazigamba ddala nga yali ataddeko omukono nti zino bazikole yeye nyingi nga yakayana nze okuva bwenkuza oluguudo lwa Ambakoti olugende oluyita e Budondo olumalayo balusuubiza tebalukola nga paka leero era bwe twagamba nti alimba bwe tukwata era kimwagaza odukola kubanga mu kalulu bwe tutuula ne tubala wonna baali batidde nti tasobola kugendawo kakati ne baŋŋamba nti tetuyinza okumuwa tuyinza kumuwa Budondo nenga Mukama ng'aleese kuba Budondo ffe gye twali twagala neŋŋamba olabye bano ba reverse psychology mu intelligence ne tukwata abo security yaabwe yonna ne tukigamba Budondo kati ezuula luvannyuma nti ate Budondo ensonga y'oluguudo yali issue ku nsonga zetwali tugenda okugamba abantu baffe kubanga ebyemmere eno emmere y'omuttaka ey'amangu mwogo olumonde ebiti Budondo it's the food basket of nekakwira ku Ambakoti era abantu baffe ab'Ambakoti tubalamu esaino ekyatukawo kimanyi ne batulemesa bwe baali batutiddeyo Kyagulanyi bamukubira amasasi ku Ambakoti wenyini close range oba afaafe netajja kutuukayo kubanga eyo n'amagye ga Uganda gye galina staff college eyo gye njogerako gye twalina airstrip kati bagifula anka era source of the Nile etambulira okwo waliyo ebintu ebirungi bingi nnyo Itanda Falls biki naye because waliwo okukonzibya Busoga deliberate okukonzibya okugiza emabega kati gwe kankubulire mu Busoga for example ezo tuwali sites zonna ze nkugamba balonchinga ne Kagulu njagala ompeeyo tuwali site nti source of the Nile Ministry of Tourism akulira tourism wabadde yogera by'amannya emigereko nti source of ayinawo ne hoteli awo ku ttaka ye yafunawo ne hoteli chairman wa board anti birimu gwe buyogamba kyengaye toothless backing dogs oyo genda omubuuze source of the Nile wano mwina obulango bumeka obuva mu government mugiranga abantu bagirabe gwe munamawulire genda ku NTV kuliko obulango bumeka genda yobuze. So the leaders also have to blame. Not the leaders. The problem of Uganda is not the leaders. You know why, Alex? This is for failing to look in the eyes of the big man to tell him this is the thing. Baina be basabayo t-shirt. Erezo t-shirt ze nalemwe waffe buli omba muwe bisawo nga binabina. Ate era ffe tufuna quality ye China kubanga mu myezi 8 tuba tetuyina ziba zasiwuka dda. Tife bwoba wemidozi noba wa bisweta ebyo nga biri ku Museveni ne Basoga we are okay yebadde ngombo ne we broke it kasaffe twafuna our political messiah the vision bearer his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi
omuluka kasaife twafuna oyo twamala kati so we have now tangible ngobi kiki kyawadde abasoga kati tangible yaga nti kino ng'ogyeko essuubi okwetegerera okay. okwetegerera kati bakeera ku makya ne bagamba nti oyo wadde MP naye alimba ne bagumira ne bamugamba ne mu kuzika toyogera gye bali era tutuusawo twagadde walungi nawo era kati bamanyi nti ekyokwenunula kyekisigadde bali part of the liberation ebusoga Kyagulanyi Robert Sentamu yawangulayo n'ebitundu 85 ku buli 100 hands down kyokka ababaka ba parliament ne babeera balala eyo issue ndala ababaka ba parliament eyo issue ndala nnyo kubanga eri mulimu negwe balangirira nga abajasi bavudde mu nnyanja nabeeta bajasi bava mu nnyanja akulaba no he will take you on where will he take me on? He can't. For him, he can't. He can't. Nabeta, for him, he can't. He knows. You're too daring. He knows he can't. He knows. That one. He knows. Akuraba. Nkugambye bava mu nnyanja. Omukazi ono yalangirire Kayungo mumanyi. Yava Jinja. Omukazi kyobutungi yalenga by elections ekayunga kyobutungi obubbi bw'obukugu bwe bwatendekebwa Jinja ejjinja bakuba jjajja wange Kibugudu Badman abo banabeeta ne Osman bamukuba nakati ali ku kitanda bamukuba ne bamugongobaza nga babba akaluluke bagala okulangirira owaabwe nga walaba kye bakola Kayunga basooka kikola Jinja kyobutungi yakikola ng'alagira ebyo byonna nze baali balangiridde bankube banzite tovugenda mu kalanga indako myaka 8 gibadde gyakubako nzibya mu byenjigiriza kati omuntu kasita omukuba obwavu gwe weewuunye nti n'amasagali bagitta just bw'oba toyagala kulaba binene n'amasagali bagitta Busoga College mwiri ye icon y'obukulembeze ne buno bwanakyemalira his stability Busoga College mwiri Baruhakana Rugunda all of them are hobbies of Busoga College mwiri kuba bonna yogera Kida College tiki wajagamba weyagaliza kati yujireke let's talk about Busoga College mwiri let's talk about Wanyange Girls let's talk about Namasagali College you know kakati tetuyinza ffe kusirika let's talk about Buckley Girls whatever kakati fe yardstick eyo yennyini gye tubadde tumanyi okusinziira ku bwe tuba tubirabye kwe tusinziira tugamba nti bino bibadde bigenderere mu byenjigiriza genda oyingire mu Jinja Hospital Referral Hospital ya Region gendayo saawa zino olabe mwe muli abasawo abasala abantu n'obusone babuleka mu mbuto zaabwe mwe muli baga nti oyabadde yajja buzinga yajja gezesaako tunulaba experts abasirikale baani bonna abali mu Busoga they are imported from another region to come and handle issues of Busoga gwobadde onyumya wano Kamugisha nti Kamugisha ayogera ku nsonga zaki Busoga sekiba kibi nga ne RCC go bajeri because ye ekimuwa importance kubeera RCC okay kati tuyinza ffe mu discussinga ku parameter zonna advantage eriwo nti kati Busoga eri mu mikono gy'abasoga yava mu mikono gy'obulimba obwo nti simanyi omukulembeze gundi simanyi bw'otalaba gundi simanyi kubanga ne bw'ogenda oba Kyabazinga nabo bwennyini iseffe Kyabazinga bali bonna ababa baludde okulaba Museveni abatalina mirimu bonna bagala bamwetooloole bafunireko opportunity okulaba pulezidenti gwe balowooza nti agenda kubawa ebintu by'e Busoga ye mentality and we are not nze siri sole kugibagamba nti bonna buli wabeerawo rallying point olw'okuba Kyabazinga yalina letred kakyete esobola okugenda n'olaba nakyemalira kati balina okumuba okumpi ate ne batutwala mu maaso era ne balemesa abantu bonna abayinza okwagaliza Busoga nga si ndowooza yaabwe okuba n'obwa Kyabazinga. Alex Kambuzation, is there an opportunity, the political divide aside, is there an opportunity nga ndaba Alex Waiswa Mufumbiro atudde wano ne
campaign ekyokulabirako Honorable Grace Barieko tugambye Nabenta mukyala Kadaga ali wano Isanga Nakadama ali wano Daudi Migereka ali wano ne batuula mu kisenge eyo opportunity fe twagibawa faba mutwagibawa byagwawo kingali tuli mukola you are either with us or you find us ogwo omukisa ogw'okutuula wamu gwaggwawo kunze bwe nkimanyi mu kasenge mweggalidde nti kati let's discuss Busoga. No NUP, no NRM, no PLU. It will be a lie. Kuba balibo batunulidde kimu NRM. No, fensonga zaffe tetwetaaga kutuula. Twogera ku luguudo omuntu nakusuubiza nti agenda kukola Amber Court. Luguudo lw'e Budondo. Ng'omanyi nguudo meke nkole gyava ekazo. Okutuuka ewuwe ekazo wonna waliwo enguudo zonna za kolansi. Tebuba busosoze. Obote bw'ato bwe yakola. Osobola kutunda bikajjo nga toyina baluwa lettre kacheti ya Nabeta oba ya Osmani oba ya Balieku oba togirina tosobola kufunawo kintu kyonna mu business bya bikajjo nkubuulira kubanga bya kipalati. Those who have power bebakukiriza nti olimye kati n'okutunda ojja kutunda. Essaawa zino genda otunulire ttani y'ebikajjo egula ssente mmeka? Bagitadde ku mitwalo 14 kati. Ejaawa bagitadde ku mitwalo 14. Etani? Yabadde ku mitwalo 20 mu Gyeja 25 27. Yes. Tani erimu stochi. Kilo 10. Bwe tukedde okubala wano. Kilo 10. Kilo ebiri kumeka. Tugusenga kilo eri kusinjiru 10 mwana. Kilo eri meka? Sinji 10 mwana. Kilo ya sukari ya meka? 10.35 production baje kuteredde ku ogwo gwakusa nakola bidala ne bottleneck zonna n'okugamba abalati abantu basoke bagezaako batundeke Kenya emboko nevuga ne batekawo ne batuuza n'enkiiko eziyimiriza kati zoni ababaka ba parliament tutunda bikajjo kusukka ababaka ba parliament madivano oluyitamu bwati pa bonna nga babayita nga babagulirira nga bonna babagera madivani era tobange eyo Musoga gwe nolowooza nti madivani omubaka wo talina madivani nze Waiswa Alex nze nkugambye olubikola bwe pa nga baddukire wa madivani bonna abayina wali ate sente ziba zize jjajja yabazimuwadde ng'ateeka eri kamera ng'atega buli omu aba mukozi we kyova olaba tewaliiwo kiyita nga kiyita ku nsonga ya sukaali ku nsonga ya bikajjo nga kigoying against the establishment of madivani sinti balina going against the establishment no naye obwenkanya eri omulimi lole neereta ebikajjo nemalawo wiiki 2 nga tesasuddwa return process LPO simanyi invoice simanyi amanzi okuderivalinga okukirizibwa okuderivalinga lutalo okuderivalinga asasulwe lutalo kakati gwoyo Musoga gwonyigiriza bwotyo wamugamba alime emiyembe nabanga ne lumonde kwa tuli bantu bamere ya Mutaka ate gwomenyi n'obaleetera obusimizi ne balimu obusimizi ne bulya bino ebibala byonna ne bimalawo kato je bagamba nti obwavu bewalimisa obusimizi oyinza ogamba abantu nti baavu nga gwe wabalimisa obusimizi. You sound like tewali kalungi konna Busoga keeraba mu establishment. Ate kampe bwe mba nakulanda Bill Clinton nga mbalinda jinja ng'olwaleero ogambye batute bakyala b'abaani. The spouses ababa. Gwe bampe kimpe highlight Busoga nti kyekino naye mwennyini bw'agendayo yekokolayo gwe kankubulire ku campaign trail Busoga yaswala n'eswaluka. Yaswala n'eswaluka era ffe Kyagulanyi kyova olaba amwogerako yenna tetwaga tumukasuka wala kuba we are liberated because of him. Yagenda Mbarara, yagenda Kasese, yagenda Fort Poto, yagenda Luwero, yagenda mu Mambuka. Tewaliwo wantu wonna yagenda Busia, yagenda Mbale, tewali wali ttaka. Ate Katonda yatukola bubi teyamanya ye president nti eri teri kiriyo yagira mu kasaati ke ka African way aka white halla hakbal maswali ako babi yakatereka kiri bakijukiza itaka eriri ere baba emfufu. So as Busoga waits for the next Total generation liberation. Okay,
ne NUP nayo yennyini erina okwetereza mu busogo omwo ate ekyo erina okwetereza mu busogo omwo olinayo ensonga tuwulirako ne bemwakwasisa empisa bwetereza naki yet we need the entire ground farm for you as you are at the secretariat muyina be muyinayo eri abalina okuba nga bakola groundwork batereza bulungi nnyo ate kasita owulira nti mulimu n'okwasisa empisa awo ng'omanya nti amaaso tugayina waawo yes we are there we are tetuli perfect no era tetuli mu perfect tetuli mu performinga angelic and rosy tibano bakwata ku kintu of course it will be angelic it will be rosy there will be no room for error. We will do it squarely well, I can guarantee to you, my brother. I remember those statements in 1986. They were liars, that is why we are fighting. They were liars, that is why we are fighting. How can you be trusted this time round? We don't need to be trusted. We want the idea to be trusted because the idea is mightier than we, the people. We may not even be there to execute the idea, but we are laying a firm ground and foundation for the evolvement of the idea, with us around or not around. Of course, you know, the road is bumpy, it is nasty, it is murderous, it is atrocious, it is, we are facing very, very, very brutal, humanless character of people, sworn murderers from the 80s, they don't fear death, they find it normal, sectarian people, nepotic in character and nature, but we are sure that we are enjoined on a journey for a better Uganda and for the children and our grandchildren. So the sacrifice we are giving today is not for us. It is to lay that foundation of the power of the people, the foundation of accountability, of service above self, rather than what has been manifested in these 40 years of mismanagement of the ruling oligarchy of the NRA. So it is not about Waiswa, it is not about my president, whereas we fetuino mukisa kati nti fe bannayuganda bebesiza okwazika obukulembeze obwo naye nga foundation yaffe yakulaba nti obukulembeze buno tebulina bwannannyini kyova olaba nti mu national unity platform emyaka 10 goza Uganda tugenda kitereeza emyaka 10 gwoloza Uganda nga bano bajononedde emyaka 4 just liberation process etuwanvuwako buli ddakiika naye nga tumanyi ntugenda kugituukako olowooza okugitereeza. In fact tulina olukiiko lwe twalimu ne president ne secretary general David Lewis Lwomwa ne mukama wange leader of opposition n'abalala ne tuzuula nti ekigenda okuba ekisinga okuba ekizibu kwe kuli constructing eggwanga lyaffe ku speed mu budde abantu bwe balyetaagira okukakinga upko ne region nga bweri mu kutambula kati. However tuli sure nti okweteekateeka kubeera tulinayo nezo arms. That's why you have the NUP. Olutalo olwa okununula Uganda weewaawo NUP ezanya part nene mu the political front line of availing leaders ne people power ya nkizo mu kuwangula olutabaalo amaanyi g'abantu. Yes. Tumalirize nga tunabagenda mukumulako ddala abakulembe NUP inaka ku bakulembeze ku local government mu bitundu ebya Busoga. We know that very well. Yeah. Naye how much of the voice nga eddoboozi lyogeza on how much have they served the people because mwagamba people and service. Yeah. Abakulembeze ba NUP kakati tubanenya oba kubawaana kyenkana ki abali mu Busoga kiki kitubenyumirizaamu nali njogera ne mukwano gwange omu chairman we Butambala Hajat omumyuka we okay. ne Hajat ne mukwano gwange Hajat Nambowa Rashida naye mbadde ngamba owekitiibwa Juma Kakomo ye mumyuka ye owekitiibwa naŋŋamba nti baaliko mu lukiiko lwa assessment olw'obukulembeze bwa local government nti ne babawa report nti ebifo NUP byekulembedde mu local government mu performance baba scoringidde waggulu nnyo ng'ate bavubuka bato abamu balooza tebalina experience naye performance grading yaabwe gye baba gradingiramu. Of course I have challenges with the financing of the local government and the administration and the assignment and appointment of the workmanship in the districts. I think to reviewing the employment status of the local government officials okubanga bali banobuvunaanyizibwa vis-a-vis mu kitundu mwe bava
nga balina okubako ne history kikuwa obukozi bwa njawulo okusinga ogendayo ng'omucuba. The political leaders of NUP in the district, that their performance has been rated high, above 90. These awards of the technical people of the local government, and I think ebigambo ebyali biva mu permanent secretary wa local government. So manyi nti tulina kyovolaba nti ne regime egezaako nnyo as a policy kati okulaba nti abantu bano eba indoctrinating abamu abanafu nebeddiza because twakola capacity building, abaana bano basomesebwa ebintu bingi. Bwotunulira local government eziri occupied by NUP enguzi tofunyemu tuli myaka kati 3 tonna kufunamu IGG's intervention, tonna kufuna indictment by the corruption courts, and these were young people who people thought that they would be aloof with administration and mismanage things, but tebakoze bulungi. But under the current establishment, not under the no, my friend, let me tell you, yes, let me tell you, not the current, there is no current establishment, there is current thuggery. Kati mu current thuggery baba kulembeza be NUP bakoze bulungi bwe muba abayina eddoboozi ntemubba eri eddoboozi liriweebwa credit. However, gye bali in charge, for example district MPG owulidde Ndolito Butambala, district ye Butambala owulidde Ndolito, simanyi bwe mukola wa Mayor Kasolo district wa Mayor Kasolo naye assessment eriyo. I've not addressed that mind, that is myself to the mind that much naye era tanaba kubeera fronted mu anti-corruption tanaba. I don't think he has to remain with his abilities. Sirowooza nti oyinza omucategorizing kubanga mu Busoga gwe nsobola okujjayo waliyo ne Bamlo eyiganga performance ye you are very okay and satisfied. It is not under the car. It is not about me. No, I'm telling you that this is a report of the Ministry of Local Government. Yes. Yeah. Nenga NUP, the party, do they assess them regularly? Okay. There were strong cadres. Yes. There were strong cadres. They are well indoctrinated with the values of integrity, the values of the National Unity Platform, and we acknowledge that they must be performing their duties with that guidance. Okay, then songa tusookedde wammwe tugenda kuvaayo tugende national. Abali ebusoga balowooza nti Waiswa bw'omutta ensonga z'ebusoga zivuddewo, ekisooka temujja kunzita eri abakwegezaamu batuuleeyo mu bukiiko obutonotono naye ffe tuyimiriddewo ku nsonga Waiswa musaleko obusazi mumwa tuyimiriddewo ku nsonga, ate ensonga tuzimanyi, tuli bavumu nnyo okusinga mu muyinza otumanya, so temumala budde nnyo ku ffe, mumale budde nnyo ku nsonga. We tuli tumanyiwo ate ne we tulaga tulabayo. Well, bwe tukomawo ojja kunzikiriza ebiri Masaka obiwulira. Biki ebiri Masaka? Abakulembeze bamwe mu NUP okwerumaaluma okuli mu Masaka omwo. Omanyi leero ku makya nkeddekana na mukyala wange kulunakula baagalana mu wiiki gyogambye ey'omukulu ngamba yambala ettaayi namugamba nedda njagala nnyo African wear n'ekyogamba tetwagalana era bwe nva wano bimuli difikatena abalina obifuna kakati ebyo bye mulimu byabaagalana va kubaagalana totekayo kigambo kyogwe katugyewo obulango kubanga NUP obukulembeze bwayo bulina systems. Yes. Era ekiteesawo systems ezo okugonjoola ekiyinza okuba nga mumukirabanga ekinene naye waliwo media bonanza ku NUP nti NUP erina abantu abafudde. So tuba tusoose ne tukkiriza nti waliwo mpuliriza mmwe NUP erina abantu abafudde, ekyo badde okimanyi. Wameri yafa okimanyi naye tetuli mugenda mu maaso naye nga yakola ki gwomanyi Wameri emirimu gye yali akola. So bwe tuba tulina n'abatufuddeko ate NUP tegabangako invitation card. No, it was started as a political party. We all decided to join where our president had been appointed as a leader to chaffer with us, and
kyali kyakyeyagalire abantu ne bajja aba DP block ne tujja aba NRM ne bajja aba FDC ne bajja bannayuganda bonna bonna ne bajja abakubi b'ebikonde ne bajja so gwe tobeera eyo n'obeera n'okulowooza nti okubeerawo kw'ekibiina kya National Unity Platform ekikulembera omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kijja kubaamu entatte yonna ku lw'obunafu bwonga omuntu awo wennyini wakoonyaawo embadde ngenda awo nti waliyo abantu okay njagala oŋŋambe nti A, B, C, D nawe oyogamba nti ekiri e Masaka nzine nga teri kiri Masaka leero obukedde bulungi abakulembeze twogeraganya ffenna it is business as usual waliwo anti nkubuulira waliwo ale campaign e Masaka okay. abantu abamu balowooza nti season ya campaign okay. si ya campaign yes. waliwo ensonga eziriwo ez'obutakkaanya mu nkola eya structures zaffe yeah. National Unity Platform kirungi mutegedde nti erina ne structures mbadde temumanyi bulijjo kubanga abantu baginyumyako nnyo neffe tulina mechanisms ezitunula mu nsonga zaffe era abo ababa tebagoberedde mechanisms ezo baba balimba so kyenvudde nkugamba nti nze ng'omwogezi w'ekibiina ngamba nti waliwo kino okyogerako ki naye bwonga nti ki ekiri e Masaka yakugamba nti Katonga yagwamu si Masaka bulungi kituufu nti mwami Mpuuga avumirira enkola ya kunga tavumirirangako nkola ya kunga oba abagamba nti eno teri kyakukunga Masaka tuli batereevu mugende mukunga ewalala enkola ayagala enkola wabeerewo review yes. kuba nawuliddeko ku mawulire yes. naye nga sinaba kuwulirako sinamuwulira bw'ayogera nti kikyamu kubanga ekisooka ku ng'ono tatandise kati abantu abo bwe muba mujjukira we bakubira chairman Nyanzi nga tuli naye ekyenjojo twali tuli mu kutongoza bukiiko bwa kunga Uganda yonna twabutongoza Embaale in fact Embaale president mwenyini yabatongoza twabutongoza mu Busoga yonna twabutongoza mu Mambuka twabutongoza mu part of Western Uganda kubanga party eri endala ya Western Uganda omanye ebyatutuukako twabutongoza mu Northern region most parts of Northern region so nkola ya structure kubanga mu National Unity Platform mulimu structures ezirina obuvunaanyizibwa because politics is numbers era twastudinganga buli structure eteeka okubeerawo in management and capacity building of the future generation kubanga mu NUP mulimu emyaka 10 of service buli ku kifo nti Waiswa bw'onaabeera MP emyaka 10 tokkirizibwa kuddamu kubeera MP tosala na kusala nti kati ovudde Kampala ozeruwuka genda ku bukulembeze obuki okujjawo ekyobwanna kyemalira n'ekyokulowooza kubanga first of all ffe tetukolererangako kuba mu opposition era tetuli mu opposition nti we twagala okuba era abaagala okuwa experience ya opposition mulindeeko katono nnyo kuba ffe tugenda mu gavumenti myaka si mingi ejijja ffe byonna omwagalo w'abangi bye batubanja eri gye tutambulira nti mutuula ddi mutandika okusalawo ensonga nze Waiswa kibaba bamanja baga nti Waiswa mulikola li ensonga omukulembeze gwe twa-identifyinga eira gwe twagemya akati ka Uganda oyo gwe basuuta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi mumutyami ali mu ntebe atandika okulamula Uganda tujje tubone ku kweyensa ensuubize ewooma nunu bubalowooza byakutyamawo butyama anti bo bakugamba ddi kuba buvunaanyizibwa y'ensonga enkulu kati zino ensonga zino endala zonna z'olaba simanjala kubeera MP emyaka 5 simanjala kubeera chairman LC5 emyaka 2 simanyi kakati nze njagala nange nyingireko mu parliament eyo si ensonga abantu bagala total liberation kubanga nga n'ebyo ebifo tubirina ensi esigadde abantu babawamba esigadde abantu bakola ki babawamba ebyo nga tubirina
amalwaliro gasigadde nga mabi. Kakati obukulembeze bwaffe muleme kubulowoozesa nti bo tebumanyi kye bulina kola. Kati kunga is to mobilize gwanga mujje ekisooka abantu ne baba we bali mu bakunge bazongera okuttanira ensonga. So tewali ayinza kuyimiriza kukunga, tosobola kuyimiriza bantu kuba ku nsonga nga bulina kutugenda muka twandigaye nti kati temuddayo genda mu kanisa kubanga abalokole bamala. Ontegedde? Tekiyinza kubaako komo kubanga tukunga okujjayo Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe. Tukunga bannayuganda okola kunga Kyagulanyi kunga. Kakati bw'ogamba kunga Kyagulanyi kunga ate otandika otogamba ntodamu eno twakunga yodda otya. Kuba ne boga kunga Kyagulanyi kunga bw'ogamba nti Kyagulanyi abeerewo. Ffenna abali wano tuli mu kibiina kyekimu kwaffe tuli maanyi g'abantu. Toyina ngeri gy'oyinza kukwasaganya maanyi g'abantu nga togakoze eki togakunze. Naye tuyinza okutunula mu nkola ey'okukunga abantu baffe. Tubakunge na wiso, tubakunge na baafu, tukowole na nduulu bannaffe, tukube engalo. Kati eyo yeyinza okuteesebwa. So wasn't there a strategy for kunga that was planned before nti kati ejjo kutwala? No, there is strategy because it is in harmony in Musoga, it is in harmony everywhere, but there are issues to discuss. Okay? Ekyokubiri bwe tuba ffe tuli actinga, for example, singe Masaka bazula nti akakiiko, for example, mumutunulidde negativity. Mumanyi mutya nti kunga eno twagala eve ku bantu 13 twedde ku bantu 16. Okay? Kakati ekiteeso ebakireeta mukituuleko tukole ki? Tumanyi tutya nti twagala abantu bano kubanga ffe mu debate ya kunga eriyo twatugamba nti ku kyalo twetagako abantu 50 kuba obuwagizi tukola ki? Ne tugamba nti niwawaga nti in administration kiyinza obutakola. Okay? Kubanga buno obukulembeze ffenna bwe tuyina bwe mutuwa buna bwazike. Ekyokubiri buli virtual until nga we have toppled the dictator. Chovola babwenzize wano ebbanga erisinze nkulaze ebitakoleddwa kubanga mu kubikulaga nkulaga nti tugenda kubikola. Egaali y'omukka tujja kugikola, emmeri tujja kugizaawo, ebyenjigiriza tujja kutereza, tutafanya kazi. Kati kazi twamu identifying nga tulina okukola ki? Kakati ensonga zonna ezibazize mu kibiina kya NUP mwate mumanyako ntono. Tewaliwo nsonga ya tubobya mutwe nga abantu okutuma His Excellency Robert Kyagulanyi center number nga tugenda mu kalulu ng'ebula emyezi 2. Ate n'agireeta. Kati yaleeta center number mu myezi 2 kyogamba eky'abantu obuntu okuba nti waliwo discussion execution planning ate bakulembeze. Ekyokubiri abamukulembeze be mwogerako si bakulembeze ba bulijjo. Deputy President Mulamba. Ate whose constituency is in Masaka? It is not about the constituency. Do not temutandika kumukakanya Deputy President na nsonga ya constituency. I know the Deputy President very well. He can even do away with being in that constituency and serve the people of Uganda. He is not living off siyo mukwabo bogama he is living off parliament. No. Okay? So mulembeke kukakanya bakulembeze baffe nga mubateeka mu butalotalo nti banafu nnyo kati tebate waliwo ensonga ku bo eyetaaga abantu bonna okudiscussinga nti he is a formidable leader. Alex, accountable to his people in Masaka. Nabo baleke kuteekawo mbeera erowoozesa abantu nti bano be bakulembeze bulijjo eri abantu abaagala okuwangalira mu opposition. Ekyo kikyo nga they are carry opposition. Era mpulira eyo nti experience mu opposition. We are sorry. Very sorry. Obiwulira. Abutuli very sorry. Banange ekino njagala let me even communicate. Because being in opposition. This is a party position. Yena aganze nakwata akange wano. This is a party position. We are not working to be in the opposition. Tetukolerera kubeera bakulembeze ba opposition. So amwe abagala abamaamirira ne mufuna obukugu mu opposition. Mutulinde mujja kutuopozinga nga tuli mu government kuba ffe oluguudo lwe tuliko tulumanyi. Ekyo njagadde mbere kubanga nakyo kireeta entalo. Yes. Nteri alina experience mo. No, twagala experience mu buweereza.
kati waliwo ono Andre Julio agambye nti we as NUP from diaspora we say NUP is not a political party but it's a leadership party to those political people from Masaka. So those political people from Masaka should know that so many Ugandans were killed during elections in 2021 and we don't want to look at it. Banange kino kansoke nkyogere saagala muddemu gamba nti Masaka waliyo ekiriyo. Kino njagala nkibabuli. No nti kubanga amawulire gano. Emboozi yatandikira eri Wakini Kalisa ku NBS. Ate ffe ku NBS tebatuyitayo. Ye baginyumize emboozi. Okay? Ne bagijja ku NBS very unfairly kuba tumanyi n'abagisasulire okubeerawo kati ina kataga mawulire waliwo ne redi endala yeefubye nti yo yegawa era yekyaza n'abantu naye ffe tetukyaza naye bakuba NUP boogera NUP amafuukule yo ebawa omwaganya okukola story kubanga nakyemalira kyafa buli lunaku kwe kuba nti waliwo eggulire B erimalamu naye kati abantu kankubulire gwe nze ate ekyokubiri I tell people I'm a Kyagulanyisti fencha ne wagambe nti atakozeewo Kyagulanyi party gye tubaamu as long as ffe twamukiriza nga generational vision beara umanya amazima oluusi gakaawa kati soogera nga mwogezi w'NUP kati njogera nga Kyagulanyisi bw'akeera kumakya n'atunula eno bw'ati nga tutunulayo ffe gye tuli bangi bweyeyambula bwanaga nti generation kasitaba nga byebiri kubanga ffe yatulaga nti tulina okujjako oli kati lwe luguudo kwe tuli so binendo oli tezoyikaya nezo likyagambye nti ffe tulina base y'amaanyi gaki buli muntu yetamanyi nti wayinza okubaawo center number abamu balina n'ebibiina byabwe mu briefcase nga bali naye mu nkiiko naye nga naye alaba nti bw'ogenda n'oyo oyo already aboneka musasule but it is not about him nina ne baleeta nina naye okumanya yesempiti yalinga mule yakola nga Ronaldo NUP ono Levi agambye nti we love you so much Waiswa ono agambye I'm watching live from Abu Dhabi. Happy Valentine's Day. Waiswa has nothing to tell us. Ye Kamodi Keddi from Kamodi Keddi atenga kwali naye butoyina kyobagamba tekwali onagambye Bosco Nabako. I'm watching from Mbale. Big up my spokesperson Waiswa. Onagamba yes Starboy. Today I've decided to buy data for streaming because the program is now making sense. Greetings to you, our own Waiswa. Simanyi we're making a sense in later making a sense. Anti manyo chaza abantu manyo chaza mwachaza nena kati ono Levi nakuwana but this is the most wisest man of our times ngojeko Kyagulanyi ono yagoberera respect bwato bwakuwanye Sami Kabogoza. Lack of money is not poverty. Poverty is lack of wisdom. Wisdom is the solution to access deep resources on earth. Abadde ayogera ku busoga biribe twayogeddeko. Ono Shami naga Museveni bannange has never loved our country. Ono nagamba nti neggalidde mu store nsobole okuyiga ku lw'ebigambo bya Sekamwa mulongo Waiswa nja kufuluma nga biwedde. Messages zikyali nyingi nnyo ddala. I think most people waliwo yagambye nti bakuteeka ddi kubwa spokesperson full spokesperson yabaddewo ekibiina kyaffe tekikola bwe kitiiro okiraba kirina obudde bwakyo bwakwagaliza era nange nandibadde neeyagaliza oba oli awo naye si bwe tukola awo wennyini kye mbadde nkugamba luli nti si bwe tukola ki enkola yaffe ya biki ebiriko obwetaavu mu ssaawa eyo ate no webusoga yebahoga Peter agambye baba Peter live from Jinja City. Let the NUP make Honorable Waiswa full spokesperson since Honorable Joel Senyonyi is now lead of opposition. Now tusirikirirewo ka twagala kutabula abalaba Waiswa nga asobola obwa deputy spokesperson. I'm very sure one time bagenda kulaba nga Waiswa asobola obwa mumanyi mutya nti bagenda kumpa ba deputy president. Abantu bakwagala baseka wano wonogenda kuba deputy president ogenda kuba ate n'ebirala ekibuuzo ekirala ku nsonga za NUP ba foot soldiers obalaba waliwo abasindikira wano ku social media wano
balinga abalina olutalo olulwanyisa abantu abakuzeekuzeeko mu myaka mu NUP. Mutuviire, this is our generational party. Kati twagala bato. Ngani yakuzeekuzeemu gw'olabayo gwe basindikiriza. Okimanyi tuna gye bayita Elders Council. NUP in Elders Council? Yes. Constitution yaffe yabadde gazetted. I think our department will now fully make it available to the public. The new constitution. The new constitution, because that is there. We have the Elders Council. We have eminent leaders. Abakadde bajja mu NUP. Tewaliwo kibiina kyemmanyi mu byabufuzi bya Uganda kikola consultation eri wide nga kya National Unity Platform ku buli nsonga. Kino nkubulidde mazima across borders. Elders, of course, tulina abantu bangi abakulu betukolagana nabo abatayinza kujja mu kamera olw'ebikolobera nakyemalira. General Museveni bwe yali ehoima yagamba nti yali agezaako okunoonyereza abantu abaali bakola ne His Excellency omwagala wabangi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era n'agamba nti abo n'abashiru era ajja kubashagaka, something like that. So netumanya nti waliwo okunoonya abantu betukolagana nabo, abantu batuntuzibwa, abantu bagobeddwa ku mirimu, tuli mu mbeera ng'abantu bawambibwa, babuzibwawo. So tulina betukolagana nabo covertly ne overtly. Mukyama. So it is nze ndowooza magnanimity y'omukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu ebadde so industrial mu ku bridging a gap engeri gye yali superstar okuba nti asobola okwogeraganya bw'aba nga yeetaaga okwogeraganya n'abakulembeze b'Emmengo ojja kulaba nga he reaches up there. I was surprised, I can tell you this for the public. For example, nti because Bobby has been a star, yajja n'abeera muganda wa General Megadi. General Megadi muto wa Dr. Mvawala Katikkiro w'e Busoga. Ate Bobby bajjajja ab'edda babwagu baakoma Luwuka. Kati laba bwatuuka nga yeetaaga okuba ne discussion yonna naye ng'olredde ayina linkage okuba yakola ne General Megadi nga okuva edda baayinanga discussion kati ne Katikkiro oba director wa National Planning Authority. Yadde kulaga nti omuntu bw'aba nga ayina level kwatuuse mu bukozi nga star eri ebintu ebimu ate byasanga nga bimaajinga okumufuula omuntu ow'enjawulo. So obukulembeze bwe butuyambye nnyo okugatta wamu Uganda n'abantu ab'enjawulo, abakulu, abavubuka, kubanga cutting across board. So omuntu yenna agamba nti tetukkiriziganya n'abakulu abalimba. In fact, femerity yaffe esooka maanyi g'abantu. Si myaka meka gy'olina naye abantu bakukkiririzaamu. Waliwo endoolito nnyingi nnyo bwe twali tutambula ne Honorable Kasiano Wadri mu kalulu ka Arua ke baali batiddemu omwagala wabangi Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi. Mu kalulu ako abantu bagamba lwaki twali tuwagidde mukulu naye ge gaali amaanyi g'abantu. Newankubadde waliwo candidate gwe twali tuyinza okufavoringa wa generation gwe bayitanga Ejikuna kati simanyi gye yalaga, naye amaanyi g'abantu galaga nti ensonga zaali zina kutambuzibwa ku Honorable Kasiano Wadri. So ffe tetwesigamye ng'ekibiina ku myaka naye waliwo abaagala okututunda mu kivu ekyo n'okunafuya obukozi bwaffe nga babuteeka ku myaka. Si position ya party. It's not a position. It is not even there. We have everybody on board. Dr. Zedriga, the Honorable High Excellency Jolly Mugisha, Honorable Nambeshe, the Honorable Mpuga, abo naba deputy presidents. They are atesiri nabakulu. Kubanga bamwe elderly nze mbangamba myaka 7. Your parting shots ngatumaliriza akadde kamoze ne kagenda paka sawa sigenda kwera 5. Twagala tusibule. Neyanziza ino omukisa ogumperero olwaleero okuyidda zena na bakobera ebidubo byange aye n'abakobera n'ebyo ebiri mu National Unity Platform n'ebirigema ku Uganda. Uganda eno nsi yaife niffe tulina okugyeterereza. Ezirayo omuntu ajja kwenda Busoga, ezirayo omuntu ajja kwenda Basoga okusinga iwe omuntu ali ku mbono olwaleero. Ezira omuntu ajja kwenda Uganda okusinga iwe omuntu alina ali ku mbono olwaleero. Watabaawo akutegeerera ku nsonga we naye weetegeerera
ebintu byetwogera ku nebyo bya bulido tulikwogera ku nguudo tulikwogera ku malwaliro kuba mwena mutwalayo bakaire baimwe tulikwogera ku security tulikwogera ku mirimu boogera ku nkola nningi ino nti leero baleese kino leero baleese kire ayo gyokubonanga era Busoga has not benefited an inch from bye baba bakobye nti baleese era dozi eriyo omukyala yankubira bamweta bakuba minister Babalanda Mili Babalanda minister in charge of presidency I think balina otandika okukebera emitwe nga bawa abantu office balina okukebera emitwe kubanga omukyala bankubirako nti they want to recruit me kati who's Babalanda bwebaba office mugwe Ddala. Do you run mad? That's how important you are. No, not important. It is naivety of that person occupying an office of government. Mujjawo abantu bwe bati era namuwulira naye Busoga nga yeetonda nti Abasoga nga beetonda batya Abasoga. Bwe muba mwagala emirimu mu behaving. Don't bring your useless thinking on our people. Reach out to her. She's a fellow Busoga. I don't need to reach out to her. Eyo embeera y'okuddukirira obukunkumuka nga Busoga eggwawo mugirekeraawo. Muli bantu bakulu ezirajja kubakobera mazima. Eriyo Omusoga yakutuma nti jawe tonde. Abasoga bali kufa ndala, muli kuiba ebintu byaibwe, mwagema buli establishment yona mugiise, muli kuvulubana na buli kintu then wajja mwakola statement. Eri very shallow. Awo wakolera statement wene nole ya idea yakubabuza nti ayo bwavunga bungi buti wali oli kwogera biki ebyo. Instead of telling the truth ime muloza nti mwenga abantu imwenga abantu omuwudu munagukomyawa mulire buli kimu mulire buli kimu with all your groups of people you be imotimu iguta nsubiza bukoma wano imotimu ja kuiguta timusobola kuti amawa kwanti tutuyiguite tulire amabunda butiga gedie butikatukolere ku Busoga nimwe mwende mirimu nimwe mwenda ki so eyo naivete y'abakulembeze imwe Abasoga timujikiriza mujibole mujirwanise kubanga neri kutukumira inyuma ole yajja mu lukiiko Lubambensi natemalira bwe yaje Busoga dozi yakobaki njabaleta ID bakubwavu obobwavu program agikoze myaka 4 ebyayi abayide bwire kubala atanti awembata ire nawo infrastructure engudo zengudo dena kulanga ndi ntimbi na butidi kalimbi zendi muluka okuva ina kulira wali wona Collins na Diope Road eluka yemufu na Diope Road buti abaluko bakobota nti myaka 4 mu government yanachemalira bana abagubuze tufuniye muki kankubulire kye mufunyemo abakulembeze atolete ebyo Mama Kadaga Lukia Nakadama Daudi Migereko nkumenyere eyo kuba national soka akulira national planning authority planning ya government it is not a favor. Dr. Mvawala tali mu office yo by favor. No, he's a doctor in economics. Yes. Omusubira akolaki oyaba expatriate wa World Bank ngane musasula ubongo bungi okuba wano it is not a favor nibo omubinga ajafuna omulimu internationally bameka bobinze bafuna emirimu bantu bangi abali wano ate bebali kuko nzibya olw'obwongo bwaibwe Abasoga so bobo olijjamu ebyo that is eyo endogera tugiwulira ino nti tituli kwenda bantu tibwo Waiswa Mufumbiro the issue era ni issue yetu litolawo nti bwo Alex Waiswa Mufumbiro wo wawaira Abasoga no ndowooza yebata mu bantu niwe yoli kwenanze njireku ndowooza ya kigayavu Alex mbadde manyi uliriza abantu tibafuna bwe batuwaire Kadaga twafuna muki iwe oli kutandikira Kadaga olowooza nasoso kuba w'amaanyi being number 3 kirunda kiveidi ndamulirako Nyoo Professor Lweza kirunda amulirako ebyobunene tina ebyo eyo tudda kujja paka Dr. Kazungu yakavaawo from NADS Dr. era bali kumuzika ku Friday Dr. Professor Kiganira
yafiire a few days ago Rotarian bali kumuziika ku Friday. So wokoba intelligence, wokoba business acumen, omu ku bantu abasinga kuba productive mu business mu Uganda edizira mundu olito mumweta Tiddi Wina Classic. Ochidi nti mulangira Wina Classic oyidi nti mulangira so obutamanna bwabano abawamba Uganda nga bava yebaviire ni batategeera na jurisdiction namaani busoga geta mu bintu tiyinza kuba discussinga ife tu discussinga issues ti bantu yemwenda mutute ntuli discussinga abantu what treatment yebakola Rebecca Kadaga alitwala yali Ekya nga bali kumufulumya we government egamba temwina kye mugibanja tubawanda abakulembeze nokuba nti ekisooka kyokuba okuganulwa mu government olina kuba mu bukulembeze mu bifo biri strategic eyo n'endowooza ya government ya Museveni nti baneekwasa kyabasoga their very own people have not helped them but yeah using the resources mwenda abagemera mu mabaati nti abali mu nti office ye one oid government bwekolayo every ministry eba nigwe beta permanent secretary na accounting officer wa ministry eyo onaba just political ekyokubiri bano ba political bona amaina gembawa with due respect baziramani kubanga eno government yabana kyemalira iwe ndakuwaira kankuwaire ku story munku mibiri kumi Nebanda yafa mwaka ki? Serina, Honorable Serina Nebanda. 2009. Could be 2009, around there. I'm trying to recall based on what I was doing at that time. Around there. Maybe 2010, 2009, 2010. Bwava munsi eno. Parliament yaenda okutiyama. Over the death of a parliamentary member of parliament. Dr. Chris Baryomusinga akitaddemu amaanyi. Kubanga oyo n'omu ku baali amubayina olukwe. Kubanga waliwo ensonga mu kufa kwa Serina Nebanda. From Butaleja. Lwe mulifunanga obwire mbuzanga former speaker Honorable Rebecca Kadaga kiba mukola mbiseera ebyo. Kadaga yenyini? Alex tugende maaso. So even where people have had offices tiche tuli kwenda kyokoba offices edo tulina enguudo kilomita emeka. One time Eidinda General Museveni we yali aide mu Kalulu Eidinda eyo ngali ku makage wansere ku madi waliwo okusuka omuguwa. Actually information shows she died in December 2012. Yes. Waliwo okusuka omuguwa gw'amaanyi. Now that is 2012. Mu 2012 yes. Ndi kwenda bakobere bofunanga time obo ezo mumyuka obani bakoberanga the statements that were told to Honorable Rebecca Kadaga at the time of Nebanda's death. Kuba General Museveni yakoba nti over his dead body. Parliament edakola ki kutyama. But Parliament is an independent arm of government. Kubanga government eyina emikono emeka esatu. Omukono ogusooka ni executive. Omukono ogwiraku ni legislature. Omukono ogwiraku ni judiciary. Yes. Emikono egyo giyambaku mu checks and balances okuraninga government in terms of accountability. Kyovobo ne kiketeze ekindi kyo kyabakugu binafusi babwongo byabalamuzi byabaloya. Oli kunfuna bulungi. So institutions zidino obwana kyemalira
Budiwamba bwadiza mu mukono gutya emikono gino ebiri gyabanga gyonna giri ku mukono gutya ekyo kiba kikyamu nibwoleeta abantu n'obata mu offices doli kwogera ku tidi gyakola kubanga there is a wrong foundation mu nkola y'emirimu in terms of the doctrine of separation of powers. Nti okwawula legislature nti legislature bwe banaleetanga policy ya government abawangwire mu nkola ya demokrasiya nga naakalutibwa ebyekaibe balida kwidanga mu parliament ekole check and balances mu biki bye muli kwenda okolera abanansi kyova bona parliament representation y'abana Uganda nti omuluuka omubaka wa parliament aidi okukiikirira ne Kampala talina kuleeta biduubo bye alina kuleeta biduubo eby'abantu abeeruuka abaali tebasobola kwidda bona abantu 10,000 yabangayo omulala asobola okuba kumpi nabo yafuna direction butya bwebenda okukulemberwa n'okusalawo ku nsonga eri particular. Webalinye Alex nsaba tugendeko mukumula katono naye bwe tunadda in the same line nga bwe tugiruka tulabye nti kale tekyetaaga kuba n'abakulembeze bokka just mu bifo positions alone naye ndowooza byandibadde the position that matter in terms of decision making. Well, if woba obaire ni speaker katono ino woba obaire ni speaker yes ni third deputy the number 3 in the ranks of the country wali kuni Dr. Chirunda Chiveidinda